ate nga member wa parliament addako mukono municipality. Mwezi guno ngenda kuzomeza 26 NRM egenda kubanga eweseza emyaka 38 kase kwebera mu government eno. Myaka 38 myaka minene kubanga obadde ozaliddemu omwana naye aba azadde ng'ate n'omwana we ndowooza kati agenda na mu senior. N'olwekyo NRM efunye omukisa munene nnyo mu Uganda muno okuba mu gavumenti emyaka 38. Bw'ogeregeranya ne gavumenti endala ezaabeerangako emyaka 8, emyaka 9, emyaka 2, emyaka 5 n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo okuva independence yaffe ya Uganda NRM afunye omukisa gw'amaanyi nnyo. N'olwekyo guno omukisa gw'amaanyi yandibadde ng'ekoleddemu ebintu bingi nnyo, naye ndowooza nti tebitukaganye n'emyaka 38 gyebaddemu, kubanga bw'ogerekeranya ne gavumenti endala, ogerekeranya gavumenti ey'obote yasobola okukola amalwaliro mu Uganda yonna n'amasomero mangi, n'olaba gavumenti ya Amini yasobola okukola hotels zonna, National Conference Center n'ebintu ebirala bingi. Weewaawo waliwo ebintu ebikoleddwa, naye nze bwenzine mabega ntunuulira amaanyi ne excitement yaliwo mu 1986 ng'abanunuzi bazze wano, kubanga ekyamazima kwolwo twalabanga abaana abato, abasajja abakulu, abakazi abakulu abenyigira mu kununula Uganda mu kiseera ekyo. Ekisingira ddala okunkwatako mu kiseera ekyo kwe kulaba nti abanunuzi abo abayitibwanga abanunuzi bwe bajjanga nga ne bomuwa accent popular accent akakwatako nga bali very 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 disciplined. N'olwekyo tebalinamu mpisa zonna za kulya nguzi, corruption. Ndowooza ekintu ekifukidde NRM obuzibu mu Uganda ye corruption. Bwe bulwadde obusingidde ddala okuleetera NRM obutakola nga bwe yandikoze. N'ekyo nandisuubidde nti ku mulundi guno nga baweza emyaka 38 emphasis bandibadde bagiteeka corruption, kubanga kati obuli bw'enguzi buyingidde ne busensera buli wamu, buli mu bitongole bya gavumenti. Era bw'olaba analysis ezikolebwa olaba nti biyingidde mu poliisi, mu judiciary, mu local governments n'owalala wangi. Ndowooza singa tebadde corruption Uganda yandibadde ng'etambuddemukko. N'olwekyo kye nandyagadde okulaba ekisingira ddala obukulu okulaba nti nno wabaawo ekikolebwa kyonna kakati kwe kustopinga corruption mu Uganda, kubanga ssente nnyingi nnyo ezandibadde ziyamba omuntu wa bulijjo okufuna eddagala mu malwaliro, abaana okusoma mu masomero, zonna ezisinga zoonoonese nga zita mu corruption. Obwo bulwadde bunene nnyo kubanga busensedde n'abantu aba bulijjo. Ekintu ekyakye nandibadde ndowoozaako nti emphasis yandibadde eteekebwa nnyo ku kunoonya emirimu egy'abavubuka, si kunoonya mirimu mu offices, naye okutandika projects nnyingi ezisupportinga abavubuka okufuna emirimu. Kyandibadde kigenda ne makampuni ag'enjawulo, nti kampuni ebanga employinga abavubuka bwe bati esobola okubeera ng'eweebwa relief ku taxes zesasula, nekiba nga twongera okuencouraginga abavubuka okufuna emirimu, kubanga abavubuka bafuna emirimu kakati balina amaanyi, balina amagezi, bandibadde nga bakola contribution nene nnyo mu kuzimba economy y'eggwanga lyaffe, naye balina amaanyi, balina obusobozi, naye tebakozeseddwa nga bandibadde bakozesebwa. Ekyakira ndibadde ndowoozaako nti emisolo egisinga about 80% egy'emisolo gyaffe gye tufuna mu ggwanga lyaffe giva mu bibuga ebikulu, naye bw'otunula ebibuga ebikulu infrastructure tekoleddwa. Kati singa otunuulira Kampala n'olaba amakubo agali mu Kampala, twalanga radius ya 50 kilometers okuva mu center, amakubo ago mabi nnyo, abantu batambulira buli lunaku
okuva gye basula okugenda mu bibuga gye batambuliza ebintu byabwe obudde obwonoonebwa bungi nnyo kubeera traffic jam nti bw'oba ovuye mukono wano ogenda e Kampala kikutwala essaawa nga 3 namba n'okukomawo essaawa 3 kitegeeza essaawa 6 ku lunaku lwo zigenze. N'olwekyo nze ndowooza nti NRM yandibadde erowooza nnyo ku infrastructure naddala mu bitundu ebyo omufa omusolo omungi nesobola okukendeeza costs ne wastage ey'obudde ekolebwa. NRM ndowooza tuyinza okugamba nti kyekozeeko okuva lweyajja wano is stability. Kubanga bw'obanga obadde ne gavumenti emu nga temukyusiza gavumenti nga ziyise mu kuwamba gavumenti, ekyo kiba kina a lot of challenges. N'olwekyo bw'abanga basobodde okubeerawo emyaka 38 nga same government, it's a bit of opportunity ya gavumenti okubanga erina byandibadde ekola. Naye ndowooza ate nga NRM tekozeseza mu kisoogo kubanga mbanga mbadde mu gavumenti emyaka egyo gyonna kitegeeza tumuyina stability, tumuyina kyemugenda kwekwasa kubanga abalala badde mu gavumenti za Uganda badde babeeramu ebiseera bitono ate ne tudde mabega ebintu ne byonoonebwa. N'olwekyo nze ndowooza nti ekyo kyokka kyoyinza okulaba ng'ekisinga obukulu. Pozi n'amakubo agakoleddwa especially up country, I think we need to give them credit. Naye ndowooza ebintu byonna ebisinze okwonoonebwa n'okwonooneka n'obutagenda mu maaso bivudde ku corruption. N'ekyo nze ndowooza nti NRM should put a lot of emphasis on corruption ate ng'erina leaders leading by example. Kitegeeza nti all through okuviira ddala waggulu okutuuka wansi ba leaders balina okudemonstratinga ekintu ekyo nti beesimbu bakozesa ssente za gavumenti bulungi ate nti ne baziteeka baziteera ddala mu bintu ebigenda okuyamba okuleeta ssente endala. Pozi ekimu ekirala ekyenyinza okwogerako ndowooza ekya HIV. Siriimu ndowooza gavumenti y'NRM ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti at least siriimu tagenda mu mbeera eyo ensi ezimu gye zaayitamu. Naye ndowooza kati olw'okuba nti population ya Uganda ekula mangu nnyo naddala ey'abavubuka, emphasis should be how do you provide employment to the youth. Ate n'ekyala oyamba otya ebitundu ebiri up country naddala okulaba nti omuntu ali up country oyo subsistence farmer asobola okuba nga afuna emmere emumala, asobola okumuwa support mu kulima ne mu kulunda. Ndowooza kyandibadde nakyo kikulu nnyo. Olwekyo nga maliriza ndowooza nti singa ehandolinga ekintu kya corruption n'okulaba nti emirimu giweebwa abantu abalina merit okugifuna, kyandibadde nga kyongera okuyamba Uganda enogenda mu maaso. Ekifaananako bwe kityo okuyamba ku bantu okubaako bye bakola. Naye enkola ya bizinensi mu nsi yonna tetambulira ku bantu kubawa ssente. Abantu abasinga obungi tebavaluinga ssente ng'ozibawadde nasobola ozikolamu ekintu ekyomugaso. Kirungi nnyo okubawa amagezi, kirungi okubawa ensimbi ku ssente ze bakomyawo oba ku interest entono, naye ate kirungi okugezaako okulaba nti oziwa abo bennyini abasobola okuzikozesa obulungi ate ne basobola n'okuwa abalala emirimu. N'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo singa gavumenti yaffe yatandikawo ebintu ebifaanana nga agriculture bank, kubanga mu ngeri eyo abali mu banka basobola bulungi nnyo okwasesinga bizinesi gye babawa ssente n'oga nti bizinesi tugenda kuwa oba bavubuka, tugenda kuwa bakyala, naye nga maze okwegendereza tekyagenda okukola kigenda kuvaayo. Kati okusoomooza kwe tulina olwaleero nti bangi abafunye ssente zino tebagenda kusobola kuzikozesa bulungi kubanga tebamaze kwekkaanya kulaba nti aweereddwa ssente okuzikozesa asobola okuzikozesa.
abantu bangi balina obuzibu bungi abamu balina rent tebasasudde emyezi 4 myezi 6 babagoba mayumba aba school fees nti amangu ddala ng'aweereddwa ssente ng'ezo ekizibu kyasookerako okulaba kino ekibadde kimunyiga ekyokusasula rent oba ekyokusasula school fees saate siziteeka mu bizinesi emuweereddwa n'olwekyo nze nandibadde ndowooza twandibadde nga tugezaako okugenda ku nkola y'okulaba naddala nga twagala abavubuka baveeyo muvubuka atandise kukola ki akikoleddeko akabanga kenkana ki singa tumwongera ssente oba singa tumuwa masinali asobola kugenda wa era abavubuka bameka basobola okuwa emirimu kati mu ngeri eyo n'ogenda kukizimba naye ng'okizimbira kwabo abalina obusobozi naye ogenda nga tuwa buli muntu yenna nze ndowooza nti tekigenda kuyamba bulungi kikyusaako ate n'okuba nga ssente zitadde mu mikono gy'abantu ene bwe bazisipendinga ene waliwo omulala agenda okuzifuna naye ate kiba tekidevelopinze sekita eyo gyoyagala edevelopinge. Chairman wa constituency ya Mukono North mu district ya Mukono tulina Kumenunula na 26 January 2024 NRM yasajja ku ddenge kulembera Uganda emyaka 38. President Museveni tumyozayoza n'abo bonna be yali nabo kulembera Uganda kuleeta ameefuga gano ag'olukumwenda 86 nga 26 January. Bintu bingi bituuseeko ng'ekibiina sooka okununula Abannayuganda kyategeeza kuleeta mirembe, fundamental change, rule of law, obukulembeze obuli ku mateeka, democracy, kwolabira abantu nga bakyusa obukulembeze ne balonda be baagala oluvannyuma lw'emyaka 5 ne babukyusa. Ekkooti ne ziyimirira ne zisalawo ebyo byonna abantu be baloopa olumu olira nga gavumenti emisango gigisinze olumu ng'abantu bawaabidde basikinoomu abakulu mu gavumenti ne basazaamu n'okulondebwa kwabwe mu lukiiko olunene olw'eggwanga. Abantu bawaabye ne bakendeeza ku myaka gy'ababaka ba paalamenti okugeza nga kkooti ze zisazeewo so ng'ate n'abo abavuganya baweebereddwa omukisa okwetaba mu byobufuzi bya Uganda ku mitendera egy'enjawulo nga mu paalamenti nga mu system za local councils ne mu okwetaba mu kutuusa endowooza zaabwe nga bakozesa emikutu gy'amawulire ate eri abakubye ku mukono era obalaba ku talk shows era obalaba mu nkuŋŋaana zigoberera amateeka kuba waliwo gamba mbu babagaana naye amateeka gagamba saba olukusa otegeeze poliisi ku lw'obutebenkevu bwa Uganda. Ekyo tikyandibadde mu lutalo kubanga kyangu okukola ku bantu abaagala okwetaba mu byobufuzi bya Uganda. Okusinga ogenda mu butale ate okwonoona bizinesi z'abamufuna nkola. N'olwekyo nze ndi musanyufu mu Pulezidenti Museveni Katonda amukuumye ate n'obukulembeze bwe ne buba bwa mukisa eri Uganda. Yakafuna obwa chairman bwa NAM, yakafuna obwa D77 plus China. Ensi nnyingi tugenda okubanga zifuna ku buweereza bwe ng'omukulembeze omulungi nga East Africa weemuganyiddwamu kikiseera n'ensi endala nnyingi ko zirunganyinnyeemu Pulezidenti Museveni. Ate nina essuubi yandikkiriza ne yeesimbawo kubanga 2026 kirabika asemberedde ate Abannayuganda bandiyagadde abasinga obungi akomewo ku bbalo asobole okuweereza Uganda empya. Uganda empya ekyuka buli kiseera kubanga ebizibu ebikyuka bingi. Katulina ennyonyi zaali zaavaawo mikono negudde tuzimbe twagala standard gauge railway ekendeze ku miwendo gy'abaleeta konteina ate n'enguudo zaffe ziseezimbibwe. Singa railway nenaatandika abasuubuzi bagenda kufunamu kubanga emiwendo gy'okutambuza konteina gijja kukka n'ensente zonoonebwa mu kuddaabiriza oluguudo lw'e Mombasa olwa Mbale Jinja Busia nalwo lujja kusobola okuwangaala ekiseera kinene kubanga railway egenda kuba ekendeza obuzito obuyita ku luguudo budde ku gaali y'omuka. Olwekyo musanje ekijja singa pulezidenti akomawo tusuubireko ne mu kusingako
kulweki kwetambulira tusikiriza bannamakolero bangi amakolero ly'essuubi lya Uganda ennimiro nnungi okutuliisa naye obugagga bujja kuva mu makolero nabwe kityo nandisabye oyo gwe beesiga bannamakolero okujja Pulezidenti Museveni olw'obutebenkevu simu mujjako tebajja kubeesiga nga Uganda si ntebenkevu ate tufune bannamakolero ka sente zaabwe ng'abantu nabwe kityo nandisabye industrialization eno tuleme gitta essuubi ly'abavubuka gunjawo emirimu ate n'ebiseera byaffe by'omu maaso kuba Uganda tulina abasomi bangi okusinga bwe baali tuli 46,000,000 abaagala emirimu bangi okusinga weyagira mu Mubuyinza ng'abantu population ya 14,000,000 kati 14,000,000 olaba enjawulo nnene ne mu bungi bw'Abannayuganda nabwe kityo omukulembeze asaanidde okutukulembera yo yagenda okujaguza emyaka 38 oba oli awo ku myaka 4 tujja gamba Uganda erina weevudde n'ekyuka etuuse abaagala omuvuganya kambasabiri kubanga baloti yerina ansa Abannayuganda bangi beesunga kulaba ku mulundi guno balonda ekituufu ekya NRM baaseeyo kabonero kalungi kubanga katukulembedde mu kiseera ekizibu kati ekiseera ekyangu kizze eky'Abannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe ng'obuweereza bwa gavumenti bweyongeddeko bajja kugamba bibiriwa obungi bw'amasannyalaze kilomita za tamaka emirembe gitagulwa egyo mikulu bw'otunuulira population growth n'okusoma kwabwe ebyobulamu yes bikyalina challenges naye mu covid twafanga balala olw'obukulembeze obulungi kati eyo challenge naye tulina ogikomparinga yensi ezafiirwa abantu nga nkulu nga ngagga kyekyalemesa obukulembeze obulungi bwatangira ekirwadde covid nekitatutta nga bwe kyatta nsi eziwerako mu bantu baabwe abaafiira mu kizibu kino nabwe kityo omusajja oyo nze jjajja ava ku maini n'olwekyo omuyozaayoza n'abo bonna abaakwata eggwanga lino ne balituusa wano muli tenosali musale ate oyo tosaanye kwerabira kubanga obununuzi obw'omu Kampala bwali ku ye n'abalwanyi abalala nga simenye mannya gaabwe naye abakyali abalamu basaana okwebaziza nga bajimu mukwezi at least contributions zaabwe bajje nyefunza n'abo bonna abaali ku 27 abaasooka Ivan Koleka general ne bagenero abalala abaali mu lutalo lw'amenunga mbayozaayoza ku lunaku luno era nga tubalinamu essuubi nga Uganda batirisi baakola omulimu ogutandikoleddwa mu kiziizi mu kiseera ekyo baali beetaagibwa so bazira baffe ebyange bikomye wano mbaagaliza ate nga member wa parliament adda ku mukono municipality omwezi guno ngenda kuzomwezi 26 NRM egenda kubanga eweseza emyaka 38 kasekebeera mu gavumenti eno myaka 38 myaka minene kubanga bw'obanga obadde ozaaliddemu omwana naye aba azadde ng'ate n'omwana we ndowooza kati agenda na mu siniya n'olwekyo NRM efunye omukisa munene nnyo mu Uganda muno okuba mu gavumenti emyaka 38 bw'ogeregeranya ne gavumenti endala ezaabeerangako emyaka 8 emyaka 9 emyaka 2 emyaka 5 n'ebirala bwe bityo n'olwekyo okuva independence yaffe ya Uganda NRM afunye omukisa gw'amaanyi nnyo n'olwekyo guno omukisa gw'amaanyi yandibadde ng'ekoleddemu ebintu bingi nnyo naye ndowooza nti tebitukaganye n'emyaka 38 gyebaddemu kubanga bw'ogerekeranya ne gavumenti endala ogerekeranya gavumenti ey'obote esobola okukola amalwaliro mu Uganda yonna n'amasomero mangi n'olaba gavumenti ya Amini esobola okukola hotels zonna National Conference Center n'ebintu ebirala bingi weewaawo waliwo ebintu ebikoleddwa naye nze bwenzi nemabega ntunuulira amaanyi ne excitement yaliwo mu 1986 ng'abanunuzi bazze wano
kubanga ekyamazima kwolwo twalabanga abaana abato, abasajja abakulu, abakazi abakulu abenyigira mu kununula Uganda mu kiseera ekyo. Ekisingira ddala okunkwatako mu kiseera ekyo kulaba nti abanunuzi abo abayitibwanga abanunuzi bwe bajjanga nga ne bomuwa accent popular accent akakwatako nga bali very 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 disciplined. Nolwekyo tebalinamu mpisa zonna za kulya nguzi corruption. Ndowooza ekintu ekifukidde NRM obuzibu mu Uganda ye corruption. Bwe bulwadde obusingidde ddala okuleetera NRM obutakola nga bwe yandikoze. N'ekyo nandisuubidde nti ku mulundi guno nga baweza emyaka 38 emphasis bandibadde bagiteeka corruption. Kubanga kati obuli bw'enguzi buyingidde ne busensera buli wamu, buli mu bitongole bya gavumenti. Era bw'olaba analysis ezikolebwa olaba nti biyingidde mu poliisi, mu judiciary, mu local governments n'owalala wangi. Ndowooza singa tebadde corruption Uganda yandibadde ng'etambuddemukko. N'olwekyo kye nandyagadde okulaba ekisingira ddala obukulu kulaba nti nno wabaawo ekikolebwa kyonna kakati kwe kustopinga corruption mu Uganda. Kubanga ssente nnyingi nnyo ezandibadde ziyamba omuntu wa bulijjo okufuna eddagala mu malwaliro, abaana okusoma mu masomero, zonna ezisinga zionoonese nga zita mu corruption. Obwo bulwadde bunene nnyo kubanga busensedde n'abantu aba bulijjo. Ekintu ekyali kye nandibadde ndowoozaako nti emphasis yandibadde eteekebwa nnyo ku kunoonya emirimu egy'abavubuka, si kunoonya mirimu mu offices, naye okutandika projects nnyingi ezisupportinga abavubuka okufuna emirimu. Kyandibadde kigenda ne makampuni ag'enjawulo nti kampuni ebanga employinga abavubuka bwe bati esobola okubeera ng'ebwebwa relief ku taxes zesasula. Nekiba nga twongera okuencouraginga abavubuka okufuna emirimu, kubanga abavubuka bafuna emirimu kakati balina amaanyi, balina amagezi, bandibadde nga bakola contribution nene nnyo mu kuzimba economy y'eggwanga lyaffe, naye balina amaanyi, balina obusobozi, naye tebakozeseddwa nga bandibadde bakozesebwa. Ekyali kyendibadde ndowoozaako nti emisolo egisinga about 80% egy'emisolo gyaffe gye tufuna mu ggwanga lyaffe giva mu bibuga ebikulu. Naye bw'otunula ebibuga ebikulu infrastructure tekoleddwa. Kati singa otunuulira Kampala n'olaba amakubo agali mu Kampala, twalanga radius ya 50 kilometers okuva mu center. Amakubo ago mabi nnyo, abantu batambulira buli lunaku okuva gye basula okugenda mu bibuga gye batambuliza ebintu byabwe, obudde obwonoonebwa bungi nnyo. Kubeera traffic jam nti bw'oba ovuye mukono wano ogenda e Kampala kikutwala essaawa nga 3 namba n'okukomawo essaawa 3, kitegeeza essaawa 6 ku lunaku lwo zigenze. N'olwekyo nze ndowooza nti NRM yandibadde erowooza nnyo ku infrastructure naddala mu bitundu ebyo omufa omusolo omungi nesobola okukendeeza costs ne wastage ey'obudde ekolebwa. NRM ndowooza tuyinza okugamba nti kyekozeeko okuva lweyajja wano is stability. Kubanga bw'obanga obadde ne gavumenti emu nga temukyusiza gavumenti nga ziyise mu kuwamba gavumenti, ekyo kiba kina a lot of challenges. N'olwekyo bw'abanga basobodde okubeerawo emyaka 38 nga same government, it's a bit of opportunity eya gavumenti okubanga erina byandibadde ekola. Naye ndowooza ate nga NRM tekozeseza mu kisoogo, kubanga bwembanga mbadde mu gavumenti emyaka egyo gyonna kitegeeza tumuyina stability, tumuyina kyemugenda kwekwasa, kubanga abalala badde mu gavumenti za Uganda badde babeeramu ebiseera bitono ate ne tudde mabega ebintu ne byonoonebwa. N'olwekyo nze ndowooza nti ekyo kyokka kyoyinza okulaba ng'ekisinga obukulu. Pozi n'amakubo agakoleddwa especially up country, I think we need to give them credit. Naye ndowooza ebintu byonna bisinze okwonoonebwa n'okwonooneka n'obutagenda mu maaso bivudde ku corruption. N'ekyo nze ndowooza nti NRM should put a lot of emphasis
on corruption ate ng'erina leaders leading by example kitegeeza nti all through okuviira ddala waggulu okutuuka wansi ba leaders balina okudemonstratinga ekintu ekyo nti beesimbu bakozesa ssente za gavumenti bulungi ate nti ne baziteeka baziteera ddala mu bintu ebigenda okuyamba okuleeta ssente endala pozi ekimu ekirala ekyenyinza okwogerako ndowooza ekya hiv siriimu ndowooza gavumenti yenrm ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti at least siriimu tagenda mu mbeera eyo ensi ezimu gye zaayitamu naye ndowooza kati olwokuba nti population ya uganda ekula mangu nnyo naddala ey'abavubuka emphasis should be how do you provide employment to the youth ate nekyala oyamba otya ebitundu ebiri up country naddala okulaba nti omuntu ali up country oyo subsistence farmer asobola okuba nga afuna emmere emumala asobola okumuwa support mu kulima ne mu kulunda ndowooza ekyandibadde nakyo kikulu nnyo olwekyo nga maliriza ndowooza nti singa ehandolinga ekintu kya corruption n'okulaba nti emirimu giweebwa abantu abalina merit okugifuna kyandibadde nga kyongera okuyamba uganda enogenda mu maaso obwavu bagambye amakolero kinene tulina ensawo endala gye bayita pdm waliwo emyoga bino byonna bigendereddwa okutumbula muntu mwavu ave mu bwavu adde mu man economy waliwo abaleeta ssente ne bakola amakolero ne bagaba emirimu waliwo emirimu gya gavumenti waliwo emirimu egyetandikibwawo basekinoomu waliwo egy'obulimi waliwo kye bayita talent based ng'abayimbi nabo gavumenti bawadde ssente mulimu services nyingi omuli neza ICT osobola okukolera wano omulimu kye bayita PBO n'oweereza ebweru n'osasula kati ebyo tubikaleginga mu mulembe guno mu kifo ky'okuba ne intaneti ng'ovuma baako ky'okozesa intaneti mu kuweereza emirimu nga accountant osobola okubala ebitabo nga togenze mu amene business outsourcing osobola oyo ICT kyetuyamba ate tugizimbye mu buli kitundu kya Uganda ebisinga bifunye internet kati internet eyo abavubuka bangi bagikozesa bubi ate nga bandigikozesa okufuna ki ssente oba okurisaakinga even mu ku butale kati PDM esobola okubeera ekyomugaso eri atandikirwa kubanga kakadde kamu si ssente entono ku bantu abali mu byalo abalala tebazirabangako ate tuzaagalamu obwerufu zasembedde kumpi nabo kumuluka buli omu atambuzaawo ebigere kugombola oyinza okwekwasa mbuwa emyoga buli mwoga baguweezaabo babaawula omuyimbi genda wano omukubi w'amatafaali genda wano omulimi genda wali ebika ebyo kyekitegeeza omwoga kikaaki ky'ozamu gyofunira ssente oba mutunzi genda mu baki batunzi nabwe kityo gavumenti ezo baziwagire entegeka za gavumenti ezo baziwagire kubanga zirina ansi ey'amangu okugunjawo emirimu n'okulwanyisa obwavu amalungi kubanga amasomero amalungi agasinga ga private amasomero ago school fees ezisabibwa ziringa miliyoni emu n'ekitundu ku miliyoni 2 buli taamu n'olwekyo bannayuganda batono nnyo abasobola okusasula school fees ezo n'olwekyo nze ndowooza nti emphasis yandibadde eri gavumenti ku developinga amasomero aga gavumenti oba amasomero agakwataganye ne private public partnerships nti abantu basobola okwaffordinga okusomesezaayo abaana baabwe amasomero ga UPE gonna we gali wano mu Uganda gasinga obungi gayina ettaka ddene n'ekyo gakuwa opportunity okuimprovinga ku facilities ng'ebizimbe n'ekyo singa gavumenti yaffe etadde ssente nnyingi mu masomero ago kiba kitegeeza nti amasomero ago gasobola okudabolinga abaana be gasomesa bana okusinga nawo kati ate ne gabeera ku school fees eziri affordable nti abantu baffe basobola okusomesa abaana baabwe n'olwekyo the way forward for me is that government eteekwa buteeko okuvaayo
neteeka essira mu kuzimba amasomero ago aga UPE. Kati buli bwogenda olaba nti bwogenda n'olaba essomero lya UPE n'olaba n'erya gavumenti n'olaba n'erya private ojja kulaba nga enjawulo nene nnyo. N'olwekyo nze ndowooza buvunaanyizibwa bwa gavumenti yaffe okuteeka ssente nnyingi ku byenjigiriza n'okulaba nti omuntu wa bulijjo anaasobola okusomesa omwana we amasomero ago. Singa ekyo tekikolebwa, mu ggwanga lyaffe mu maaso ligenda kuba n'obuzibu bungi, kubanga ekintu ekisingira ddala obukulu ky'olina okukola kusomesa abaana ba ggwanga lyo kyekisingira ddala obukulu naddala ku mulembe guno. Singa education standards ez'abantu bwezisigala wansi n'ebintu ebirala bigenda kubeera bizibu nnyo, kubanga lwaleero buli nsi yonna yenna eimprovinze mu technology. Kati weetaaga abantu b'osobodde okusomesa nga basobola okuembracinga technology mu sectors ez'enjawulo. Oolyawo ne battibwanga battibwa ekisali ku mulembe guno ogwa NRM. Mu mbeera gye tuba tutambuliramu mu myaka 38 waliwo ebitundu ebimu ebitambuddeko mu ggwanga. Kimubeerawo ebitundu ebisigadde mabega ennyo. Ekitundu ky'emukono mwe tuli kisigadde mabega nnyo. Ate lwaki kisigadde mabega nnyo? Kubanga politics tubadde tutwala mu maaso si politics akyusa embeera z'abantu. Tulina omukisa mu mukono nti we tuyimiridde kumpi n'Industrial Park ate kumpi ne Kampala, tuli ku kkubo erisinga okutambuza ebyamaguzi mu Uganda yonna nga biva wabweru biyingira mu Uganda, biva mu Uganda bigenda wabweru. N'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo nga mukono okulaba nti emphasis tugiteeka ku ngeri ki abantu baffe gye basobola okutandika okukola bizinesi obulungi. Ekisingira ddala obukulu kyandibadde kyakutunuulira amakubo agali mu mukono nti tusobola okutikkula emmotoka ezo zonna ezeesinze ku Jinja Road ezisaasaanira ekibuga kyaffe, ate mu ngeri okusaasaanira mu kibuga kyaffe ne zitwalayo bizinesi ez'enjawulo. N'olwekyo emphasis tulina okukiteeka kuggulawo amakubo naddala mu mukono, ate nga tukwatagana ne gavumenti, obanga ne gavumenti eteekamu a lot of emphasis, ate n'abakulembeze abali ku ground nabo nga bakola ekintu kyekimu. Industrial Park gye tulina olwaleero twanditutte nga ekintu ekigenda okukyusa ekonomi y'emukono. Kigenda kugikyusa kitya? Mukono egenda kwetaaga okuzimba abantu mwe basula, egenda kwetaaga amasomero amalala mangiko, egenda kwetaaga obutale, egenda kwetaaga amalwaliro, kubanga Industrial Park eyo ng'ewedde egenda kubanga eyingiza abantu abakozi nga 5,000 n'okusingawo. Kati 5,000 giba girina kinene nnyo egigenda okwongera mu ekonomi ya mukono. N'olwekyo abakulembeze bonna abaliwo kakati nyogera okubawa appeal nti batunuulire mukono nga ekibuga ekirina advantage, ate singa tukola ebituufu ekibuga ekisobola okwanguwa okukula n'okusinga ebibuga ebirala olw'okuba we tuli ate n'okuba emirimu egirimu. N'olwekyo nze ndowooza nti mu bukulembeze bwonna bwe twandibadde tukola nga abantu abaliko kakati bandigoberedde initiatives ezo twakola olubereberye, naddala nga bwe nali meeya, okulaba nti ekibuga kino kifukolera master physical plan. Manya oyagala obutale bubeerewa, oyagalako amasomero gabeerewa, oyagala recreation places zibeerewa, makubo ki ge tulina okuggula, ate nga tukwatagana n'abantu baffe ne tusobola okulaba nti nno ezo basics tuziteeka mu nkola ate ne ziyamba businesses okugenda mu maaso.